mugamba principle azitowa okusinga eddiini y'obusiraamu. Nedda obusiraamu businga principle okuzitowa. Kati nange kankubuuze kyogamba Museveni azitowa okusinga obusiraamu. Kubanga Museveni wuuyo atudde mu masigidi agaagadde bw'ati alinga ensuwa ejjudde amazzi. Kyogamba yazitowa okusinga obusiraamu. Kankubuuze kyogamba ye Kale Kayihura azitowa okusinga obusiraamu. Because wuuyo naye ali mu masigidi atudde. Wuuyo ebifaananyi biibyo buli kimu obwino tumuyina obifaananyi biibyo. Kakati kankubuuze Kayindo Tafiire azitowa nayo okusinga obusiraamu. Wuuyo nno yali atudde n'eno mimbali ewasookera ddala eno kumpi ng'alinga yasaaza ye nga tovangayo kumwogerako. Gundi mmwe anti bagamba mbu tubaanukula tubavuma. Eno video tegenda kubaamu yadde n'ekivumo n'ekimu n'ekyeddagala. Munyambe muntambulize video eno esobole otuuka ku ono Seeka. Omusiraamu ono emutuukeko, alhamdulillah mutuukeko bulungi. Ate ne bino asobole okubitegeera. Nsaba busabi Allah akuyamba obitegeere. Soko olabe bannaffe abatali basiraamu kye bakola. Wuuyo omusajja nze simanyi oba bishop oba faazi oba ki because amwe muslim. Soko olabe yekyali mu kukola. Waliwo abantu bangi abasalirwa emisango egitategeerekeka, abakwatibwa naye nga n'ensonga eziboogerwako tezimanyiddwa. Bangi bali mu makomera tubalamu. Omuddu oyo omulaba wayogera ku bantu abavunaanyizibwa emisango gye batazizza, abatulugunyizibwa, abategeeza basiraamu. Tategeeza bakatuliki because eyo government gye muli mu kuwagiramu abasiraamu. Okitegeera sigamba nti government eyo etulugunya batali basiraamu, etulugunya basiraamu. Baseeka be batwala ne babakuba ne babokya paasi ne bakola ki. Kati mwe muvayo ne mutugamba simanyi principle nno si mulabe wa busiraamu gwe mulaba. Ayagala obusiraamu because yajja mu masjidi teyasabayo kalulu teyakolayo ki just kyabalaga nti we are unite tuli kyekimu. Ate kati nze ku nsi kuno nninda Seeka omu yaba asomesa ku nsonga ya His Excellency okugenda mu masjidi. Imaamu Kyeyune wanaavaayo n'agyogerako nga nnambulukufu nja kugigoberera bulungi. Naye mmwe abayisaawo bye mwagala sijja biwuliriza. Kati Seeka oba Museveni tazitowa kusinga busiraamu, kolayo ko musomo mulamba ng'osomesa ku Museveni because Uganda teri bulungi, abantu batulugunyizibwa, battibwa buli kimu. Kale yogeza ku mazima osomesa obulyazaamaanya bwa Museveni bwakoze ku bannayuganda bwokka. Kale somesa ku bulyazaamaanya bwakoze ku basiraamu. Awo tumanye nti toyina kyoyisaawo. Gundi mmwe tugenda baanukula buli video ze mukola ezo anti lero baga tubavuma. Lero teri kuvuma yadde. Tugenda baanukula ku ezo video za mwezo. Principle tayina buzibu ku busiraamu nkiddamu. Kankyogere na mu Buzungu. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, he has no any problem with Muslim. Ate ayinza okukya ku makyanga musiraamu because obusiraamu butusomesa omuntu akeera mu kafiiri olugulonga musiraamu ng'asinga naffe ababaddemu. Gundi mmwe mutuleke tulina obulumi. Ffe tulumirirwa obusiraamu because tumanyi buli kimu. Yes, nkulamusizaako nnyo mukwano gwange yonna gy'osinzira okuba ng'otuwuliriza gwenna omuwuliriza wa UG Update TV. Mukola kyamaanyi nnyo okwekuumira ku mayengo gano. Mwe abali emitala w'amayanja, abali mu diaspora, nammwe mbalamusizaako nnyo sibeerabidde kubanga wemmwe mpagi luwaga abayimirizzaawo amayengo ga channel eno okubanga ekulaakulana n'okutuusa eddoboozi lyammwe eri abantu be muba mwagala libatuukeko bonna. Abali emitala w'amayanja yemba menye ntya abali Qatar, Dubai, US, UK, abali mu South Africa, abali ku muliraano mu Kenya, Nairobi, abali mu Canada, abali mu Dubai, mwenna mbaanirizaako nnyo mwe bali kwekuumira ku mayengo gano aga UG Updates TV. Kakati nno era mu ngeri y'emu twagala obbategeeza mikwano gyaffe nti enamba y'essimu gye tutadde mu WhatsApp gy'olaba eyo eri mu kikala ekimyufu, eri mu people power color. Eyo nno gwayagala okuba ng'olanga naffe gy'ogenda okuba ng'oyitako gwe mukwano gwange gwayagala okukola advertisement osobola okuba ng'okuba bizinesi y'abantu. Enamba gy'oba oyitako ojja kuba ng'osobola bulungi nnyo communicatinga naffe
buli kyonna ky'onooba oyagala tuteeseganyeemu nakyo gwe ali eyo ampuliriza. Mbeebazaamu ak'ensusso mmwe abagenze mu maaso okukola omulimu gw'okusubscribinga kweno channel. Buli w'osubscribinga kimanye nti oba oyongeddeko eddaala kweno channel. So mmwe mbeebazaamu ak'ensusso nammwe ababyagaliza ab'enganda bako n'ab'emikwano mbakubiriza okusubscribinga ku Yugi Updates TV mukolera ddala ekintu ky'amaanyi. Weewaawo naawe gwe atannaba kubanga otwegattako nga oliko gwe atuwuliriza osobola okugenda wansi awo waliwo ekigambo subscribe n'okikoonamu ojja kubanga osobola bulungi nnyo otwegattako. Buli w'osubscribe nga kitegeeza oba ogenda kubanga ofollowinga buli kyonna ekigenda mu maaso ekikolebwa ku mukutu guno ogwa Yugi Updates TV. Kitegeeza ki? Nti gwe ayagala okubanga otufollowinga oba omaze okusubscribinga teweerabirako na mukadde, genda wansi wali okoonene mukadde osobola okubanga ofuna notification message. Buli w'okoona mukadde wabeerawo ka notification message akajja akakulaga nti nno waliwo information erinkinze ku Yugi Updates TV gwe mukwano gwange ali eyo mpuliriza. Ng'era we mbeebazizza ekyensusso nammwe abajja mu comment section mbeebaza. Mwabajja ne mukomentinga ne muteekako endowooza yammwe eri eggwanga ne mulitangaaza kubanga njagala mukitegeere. Lwaki mbakubiriza nnyo okujja mu comment section otangaaze omukulembeze ku ky'ekituufu ky'ateekeddwa okukola. Bangi tubalonda bulijjo ne tulowooza nti nno be basinga mu basinga. Leka kulonda mukulembezeewo oba mubaka we agenda obbakulembera gwe n'olowooza nti nno buli kimu agenda kuba akyemalirira. Kimanye nti nno omulonze bulonzi mukulembeze kukulembera oba kukulembera kitundu kyammwe. Mmwe bagenda okukulembera ye mmwe bagenda okuba nga akiikirira bukiise eri yonna yonna mu gavumenti. So si tikyandibadde kya bwenkanya omulekera obuvunaanyizibwa n'otamu advisinga. Ky'oba olaba mbakubiriza okujja mu comment section muteekewo endowooza zammwe musobole okutangaaza ku bakulembeze bammwe ku biki ebituufu byateekeddwa okukola. Bangi tubalonda bulijjo ne bagenda mu paliamenti nga babadde bantu balamu ne batuuka eyo ne bawuttaalirayo. Kitegeeza ki? Nti olina okuba nga buvunaanyizibwa bwo okuzuukusa omubaka wo oba olaba nga yeebase gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Ne ntumirako nammwe abalwanidde eddembe ly'enkyukakyuka mu ggwanga lyattu Uganda mukola ky'amaanyi nnyo okulwanirira enkyukakyuka. Gwe ali yeebase ng'ebintu tobiraba obanga olabanga ebitakukwatako bijja tuuka ekiseera bikwateko. Wabula ate gwe nkuzaamu amaanyi agenda mu maaso n'okuyiwawo omubiri ng'olwanirira enkyukakyuka. Bannanga abantu abo mubeebazeemu ak'ensusso kubanga bakola ky'amaanyi nnyo obbaliidinga n'obbakulemberamu n'okubalaga ki ekituufu ekisaanidde okukolebwa. Mukimanye mu nsi we tuba tubaako be tulwanirira oba be tuluubirira si lwakuba nti nno tukolerera oba abasinga bayinza olowooza nti omuntu ogenda mu maaso n'okuba nga alwanirira enkyukakyuka alina bye yeeyagaliza nga ye omuntu. Kino njagala okukibategeeza nti mu kulwana ebiseera ebisinga weewaawo tetufuna ekyo kye tuba twagala kye tuba tuluubirira. Naye okulwana tusuubira buli wano mu kulwana tuba n'essuubi nti tusobola okufuna ekyo ekitugwanira. Kati naawe mukwano gwange ali eyo alwanira enkyukakyuka kino kankikutegeeze wandibanga nno oli eyo olwana nga tumanyiddwe ogenda kifunamu weewaawo oyinza obutafuna ekyo ky'oyagala naye osobola okufuna ekyo ky'ogwanira. So tulwana olw'enkyukakyuka nga tulwanirira okufuna ekyo kye tugwanira. Kati gwe mukwano gwange ky'ofuna kye kiggwanira eyo gy'oli wandibanga ky'oyagala okifuna naye kye kiggwanira. Bangi mugenda ne muwambatalira eyo mu bibiina by'obufuzi ne babafujjirira omusimbi. Yesi ssente ozifuna bazikuwa era obulamu bwo bweyagala naye okakasa ekyo kye bakuwa kibakufujjirira mu kabaasa kye kiggwanira. Ebiseera ebisinga ffe tetulwana olw'okuba nti no twagala kufuna ebyo bye twetaaga. Nedda wabula tutunuulira nnyo pointi eno nti kye tugenda oba kye tulwanira kyenfuna kyengwanira. Mutuufu ogenda n'oweetunulamu n'olaba nga kyofuna si kyokola ki si kyogwanira nga ggwe munnansi. Ky'oba ovaayo n'embavu osobole okuba nga olwanirira enkyukakyuka gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Nja basaba
kana akatambi tugende maaso n'okuba nga tukasharinga buli muntu ategeere kiki ekigwanidde okukolebwa na lwaki enkyukakyuka esaanidde okubeerawo mu ggwanga lyattu Uganda. Si lwakuba nti oli bulungi kati, wabula wandibanga oli bulungi naye ekyo ky'ofuna ky'ogwanira. Ekyo kyekibuuzo. Era naawe osobola okujja mu comment section n'onteerawo endowooza yo nti gwalemesa enkyukakyuka ky'ofuna ky'olwanira. Muli ku Yugi Update TV ku musinzi obanga mutuwuliriza mwebale kwekuumira ku mayengo gano. Ngenda maaso n'okukubiriza mmwe abatannatwegattako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoonemu obeere ng'otweyungako. Ennamba eyo gye ntaddeawo nabagambye dda gwagala okulanga naffe gy'oba oyitako ojja kuba ng'osobola okommunikatinga. Mbaagala nnyo mweraba era nga mbaagaliza ebisinga.